Nick De Wit enzalwa ya South Africa asemba okulabya kwano mu Uganda mu mwaka gwa 2013. Ono ku myaka 35 avuga ekika kya ppikipiki KTMSX 305 mu Uganda wakutuuka nga 23 era ng'ono wakubangula bannayuganda ababonzi baddigi ko n'abantu ssekinnoomu abeetaaga okubangulwa nga Athur Blick Jr bw'annyonnyola. Tukomyawo freestyler owa champion wa Africa yonna gwe bayita Nick De Wit. Oyo akuba sama mu bbanga n'agirayo emmere mu bbanga n'akola ki kyonna kyonna ky'ayagala mu bbanga. Bano era bali mu keetegekero k'empaka za Africa ezigenda okubeerawo mu Gw'omunaana era ng'abavuzi bataano abanaalya bannaabwe beeba okukiikirira Uganda. Of course okubeera ne championship yaffe ya loko wano era nga twetegekera engule ya Africa egenda okubeerawo mu Gw'omunaana era nga round eno y'emu ku mwe tugenda okulonda abavuzi abanaakiikirira Uganda mu round mu championship ya Africa. Mu Uganda abantu abavuga style y'okwolesa obujogoli mu bbanga batono ddala era nga bali bataano bokka kubanga kuliko Tamale Ahmed, Tawu Kiggundu, Fatu Kiggundu, Michael Ntairo ko ne Athur Blick Jr. Michael Ntairo omu ku bagenda okubangula Nick De Wit era ng'ono yakasenvula okuva ku mutendero gwa MX2 okwegatta ku mutendero gwa MX1 agamba newankubadde asobola okubeera ddala nga Nick De Wit n'olw'ebbula ly'ensimbi kizibu okutuuka ku kirooto kye. Mbeera ddala naye lwakuba ensonga okuba ennyo ya sponsorship singa nfuna sponsor nange mba nsobola okubayira ekizibu kya sponsor kyekyo. Mu P-Wee class William Blick yakulembedde n'obubonero 169, Isabel Blick alyebya banne n'obubonero 15 mu 50cc. Mu 65cc Imland Nkurunziza yakulembedde n'obubonero 147 ate Ben Nsumba yakulembedde 85cc n'obubonero 145. Yakulembedde n'obubonero 17 ate mu MX2 Fatu Kiggundu yakulembedde n'obubonero 18 ate mu MX1 kapitaani wa ttiimu y'eggwanga y'ababonzi baddigi Maxime Van P yakulembedde n'obubonero 18. Obubonero omuntu bw'anaafuna mu lawundi eno ey'okuna bwankiriza nnyo mu kusalawo ani anaabeera n'atamegwa wa Uganda mu kubonga ddigi omwaka 2016. Olivia Nakate, DWS TV Amasunsule.